Luba yali ayagala sabotaginga show ng'ayitira bannamawulire ne bagaana nga buli gwakigamba mugamba ndeka sigenda kulabika bubi eri bannayuganda ne basirika. Nze sirina maanyi ge ngakozesa, nze nange nali ninze kyeyimirizibwe emala oyimirizibwa nkikkirize mufayiringe nga mbuuza lwaki wekege awo wenyini kati mwenani ayagala okutta munne kuba oli agamba nti ogenda kumutta nawe agamba bakutiisatiisa oba badde ategeeza musandongo nekirala eno notegeeza nguno olina kukola olunaku mutima oba kusuubireyo lasho nokyogera mu linnya lya Mukama. Nze wange nyinayo kamera ate ne footage mba naye soogera byansimattu okitegera ne mugamba ngenda nze njagala kukola festival okitegera nabanga takitegeere nenkimonyola nakibaayo okitegera netukitandika twakola agreement. Nze yaŋŋamba nti ekikulu ekyo kinene ekintu kyetugenda okukola kinene lwaki tondise nekikola bukozi mbanga nkutandikidde nemugamba ojja kumpayo ku ssente nsobole okuba nga nzizaamu badansa nasozi biki netuteesa emiliyoni 14 nampaako emiliyoni 4 oyampaako emiliyoni 4 eyo sho bagisazaamu ngaebulayo wiiki ndowooza enaku 10 nga kasente nakazanamu dda 7 days nga nazizaamu nadda mu rehearsal na biki. Agreement yali alina okumpaako 50%, teyampa 50%. You breach contract number 1 already. Ati awo netuvaawo show yasazibwamu gavumenti President Museveni COVID measures sinze awo basikyabangibwa kuba siyinza kukonebwa motoka wali nemenya amagulu ng'obadde wanguze ku show n'ojja n'osiba nfunye akabenje ekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwanti okumusango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God, by the government, era ne mode of payment weeri nfuna bulungi bamuwa ssente as receiving nfuna bulungi. Ekyokubiri, agreement olimu nti singa wabaawo obuzibu bwonna obutagenda mu maaso ate munagenda mu kooti musooka kutuula. Yawayiriza n'agamba yajja neŋŋaana alimba nze gambye buli kyenjogera nze nyina kamera zijjudde ofiisi yange mweziri yali atudde mu ofiisi yange mukyegedde footage mulina. So ate atya yagula ekivulu contract weeri egamba Eddy Kenzo Festival 2020 temulimu alete contract ekisomera mu kooti yonna egamba I own the rights of Eddy Kenzo Festival. Contract hiyo yali ekoma mu May 24th I think. May 24th 2020. Contract hiyo yali ekoma tukola bibya. Bannamawulire mulina clips za Jonga ayogera. Yakyeyogeredde lunwe. Nti eno control eno kico gye bakoze si ye yange yakyogedde mu kamera. Yange yali festival bano bakoze concert eno si ye yange yakyogedde wakyaliyo kyekira yakyogedde kiri ku record yagambye eno si ye yange eyo statement yagikoze kati simanyi oba anagidifendinga atya tendagadde otutangazeemu katulera kuba tuli mu nsonga eyo waliwoko obuvuuvu kuba ffenna abali wano twali twagala festival ebeewo ensonga lwaki tetwabiwanya attention. What really happened on Friday? Kusei kuona Freeman, he has it in his studio. The first of its time in East Africa producer doing a Freeman. So kino kyakubiri kino kinene kya Grammy naye nakiri kyali kinene nnyo bamulanga n'akaaba amala emiranga n'ebulungula mu ttaka n'okugasirikawo be. So kino bize bibaawo naye Mukama bw'ati Mukama akola ebyamagero. So you deserve it, brother. You deserve it. Twalirize paka boss atononyo Eddy Kenzo because it was after WhatsApp one. Nakagamba ngo ekikulu kyo bakistroking. I received from someone. Kati I take that as a lugambo because it didn't come from a lawyer. Tikana akapapula. We are not served. So kati tosobola kudda wano ngamba omuntu kino bakiri because I have not served before until they serve us.
Bana batusavinze then baloya baja taking over, but for now tutunaba kusavingibwa, so we don't know. Nange biraba mawulire nga bwabyogera but sinaba kuweebwa bbaluwa econfirm ensaving asoba. I don't know how true is that. Naye nange namalaba mawulire but obutongole tetunaba kusavingibwa. Okay. Tugende wala Kuki yasoose tudde wa Ruki. Finally, tulina award. Sina serving ya Lugambo ndaba ayogera lukyali babu otegera singa na servingibwa okuja kutangira but for now the highlight of the night is umwina kukunyononera linnya so far. Highlight y'olunaku bana Grammy Award ebibigwa bitalaze twagale tuyite. So ladies and gentlemen, let's hear for Waikibela, the next Grammy Award winner. Kaka boss. Amina nnyo. Bana esanyusa okubalaba mwenna abazze kubeera muganda wange Eddy Kenzo, BET Award winner, kati Grammy Award nominee, esookedde ddala. Nange mbirabyeko mu mawulire ku social media ng'abantu bateekawo ekibeera asi yasoose mubiveeko. Ono yasoose era let us celebrate our own. Tutujjanjawaze banne bali abasajja be bafuna ebyabwe bajjanjawaza abaabwe okitegeera. Tebagala kulaba njega ekibeera nti tusooke celebrating ekyo tufunye okitegeera. Ate bwe tugiwangula that is even a bigger deal okitegeera. Pati oba tunagiteekawo simanyi musuuza gwana n'omuliro. Naye nga ya musuuza nkwebaza olw'okwekkiririzaamu ekisooka n'okwagaliza banno b'okola nabo including myself. Eddy Kenzo is that artist who wants to see the Ugandan music industry go to the next level. So the kyenkubiriza bannange bonna abatandika emyaka 5 esatu n'abalala n'oyinza okuba nga watandika even before Eddy Kenzo, you still have a chance. Tulina okwekkiririzaamu ate tulina okujanjawaza ekyaffe naddala mu amaanyi ge mulina abannamawulire gwa kutuusa obubaka bwaffe eri abantu baffe nti abayimbi baabwe bakola ki bebasinga and to what's his name Matt B. Big up on yourself, congratulations brother, and welcome to Uganda. This is the part of Africa, and to Wagalanya Eddy Kenzo, let us celebrate. Peace. Thank you so much. I need to receive any money from tourism or whatever for that, but I'm grateful that our kids and our people, whenever they go to the museum, they take pictures and they get inspired. Yeah, so if we win the Grammy, we'll start from there, but for now, let's pray. Yeah, then we just need to pray. Yeah. First of all, Eddy Kenzo, goodwill ambassador wa Uganda. Goodwill ambassador tasasula obula bamulaba kire bamanya nti ne bakawalya gye bali. Tugende wa Rupi. Okay, Rupi okuva ku Metro FM ne ku Star TV ne ku kola ya video mu ggwanga. Musoza, congratulations. N'abamawulire bwe bali kujja. Munekandikanye kansubire ddala tebaluma leero. Obeera lebaluma. Sebo tetwazze awulifuna program. Kati musuuza nzira ku kintu kya okuzaako emabega ewa Luba. Luba yavuddeyo n'akaaba. Bamu ne buyita obuziga bw'ekiroko. Oba obutuufu obutali butuufu. N'agamba wafuna ssente okuva mu gavumenti ky'ova olaba omunyigiriza naye ate nga wafuna naye yafuna. So lwaki tewamuwa kikulu kye ng'ate enkolagana yaliwo nti mulina okukkaanya naye wekyagala kivuddewo mwalina okuddamu ne mukwatagana. Kituufu kyekiro wafuna ssente wafuna. Uganda nzisaafu nakuwadde ekikulu. Gavumenti tembangako ku ssente era bwe wabeera nga waliyo omuntu yampa ssente nga gyali aleeta obukakafu. Saafu nakuwadde ekikulu. Sifunangako naye yafuna ssente. Ekitegeera bamukompa ssente. Ate bwe bamukompa ssente nali musuubira okunsasula kuba namukubira nako. Nakuga muganda wange bakuwadde ssente nange mpa balansi wange. N'agamba toddangamu n'okunkubira. Najjako. Okay, tugende tusoke owavera
okuva ku live wire Spark TV. Kyetasinze okulabibwa mu Uganda mweba n'ensi yonna. Live wire. Kenzo, abantu bangi beebuuza tebamanyi Grammy zirondebwa. Bo bamanyi nti ngaffe abantu abeeno wansi mu Uganda fetugende kukulonda. Beetaaga okufuna clarification about that. Okay. Nze ndowooza bannayuganda balina kulusabira busabizi na kwebaza Grammy ugende ku social media bebazaako magambo balebasabye but fe abantu tetulina maanyi galonda. Zino awadi zirondebwa bannamawulire ba media zirondebwa bayimbi zirondebwa ba producer academy. Okibanyonnyola nti wabawo komiti y'abantu nti eri ku ekyo nesensula okusensula ne bagenda nga balondalondawo siza papa tugendewo omukulu ono asolooboza ekibuuzo kibetukola muganda wange otusibule. Okay, abandi tumusoga Eclipse International era nga nva waleere ku Magic 100 FM era nga nkolera Gaga Melody